oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Ale yonna gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo. Ali ku mukuto gwa There is Still Hope gwali mu ggwanga Uganda nawali Mutara Mayanja weebale kubanga otugoberera. Mukama tukwebaza olwabulisa kino mwalaba atukuwa ekitibwa n'amatendo Mwoyo Mutukuvu akutukulembera okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina era amina ddala. Kakati wali abalabye akatambi ka Pastor Bugembe ne baseka ne balirawo kyeyayogedde kyabadde kituufu. Teyakyogedde nga ye but yakisabye on behalf of very many people. Akatambi kano na Pastor Bugembe yabadde asaba Pastor Serwadda abadde mu kuziika manyi ndi kutemera nga we byabadde nti asabira abantu bonna abazze ewaabwe bazimbe kubanga ndowooza abantu babadde shocked kye basanze ewa Pastor Serwadda ewaabwe nti kyalaga ku kibuga wano kyekirine mu kyalo yali yaterezaayo bulungi nnyo nga yazimbayo bulungi nnyo, so people were shocked. Amaka engeri gabadde gakola ki ganyiriramu ko Pastor Bugembe Musumba tusabire nange gwolaba temanyi abadde asaaga ewaffe sinnazimbayo wadde n'akasiisira tusabire tuzimbe. Bantu bangi tubalaba mu kibuga bavugaga motoka banyirira naye ng'ewaabwe gye bazaalibwa muganda wange ekizibu ne kimala kigwawo. Olabira obuzibu nga ne banateeka mayiti basaawawo obusaawe n'abanaagenda tenti basaawawo obusaayi. Wow. Kale nsabye owulirize Pastor Bugembe ono oyo yabadde mwoyo w'amagezi eyamubaddeko ate ne Saala bambi Pastor Serwadda gye yabasabidde muzimbe mu linnya erya Yesu. Bwe ntuuse wano mpulidde ekintu nkikusabe. Bayibuli egamba Uziya lwe yafa lwe nalaba Mukama. Bannange Masaka gye banzaala Dokita nze musika naye sizimbangayo wadde akasiisira. Bwe ntuuse wano ngambye Mukama nnyamba sifa kati kubanga tuyinza okuswala. Mbadde nsaba sinze nzekka Dokita buli muntu ali wano ng'ewaabwe waswaza oyimirire otusabire ku ssaala tuzimbeyo ekintu. Mwenno temukuba ngalo naye tuli bubi. Dokita Sebo awo wennyini bakuwa omuzindalo buli muntu ng'ewammwe ensiko na ttale nga nzaasazeewo neeswaze gwe weefuule nti walungi yimirira batusabire omukisa tuzimbe ewaka mafuta gava ku mutwe. Sebo Musumba tuli bangi nga ne Musumba Serwadda w'e Masaka mwali gye tuva tewafaanana wati oba omuzindalo nguleetaawo alina ogugwe. Sebo Musumba ekyo nkiwulidde bw'ayogera Mukama tusabire tuzimbe gye batuzaala. Bameka abakkiriza nti omukisa osobola ova wano nagwo n'ozimba. Dokita katusabe. Gwe Katonda affe oli mulamu ate oli mwesigwa. Wagamba mu kitabo kya Yakobo, you have not because you ask not. Nsonga lwaki temulina bintu lwakubanga temubisaba. Wayogera mu kitabo ky'Engero nti amagezi ge gazimba ennyumba. Kati bano tebeetaaga bulooka n'amayinja n'amatoffaali n'amabaati n'amategula, beetaaga amagezi. Ate Bayibuli eyogera nti waliwo mu mmwe aweebuuka mu magezi asabenga Katonda atamma era atakayuka aligamuweera bwereere. Njogedde ebyo nga nsaba amagezi agazimba ennyumba. Nsabye amaanyi agasengula abakuliraanye n'ofuna oluggi olugazi.
nsabye amaanyi aganona omusenyu mu Lwera, ne nsaba amaanyi aganona amategula n'amabaati mu bagagga b'omu Nnyendo ne Masaka. Njogedde amategula ku nnyumba z'abasajja n'abakazi bano kuba kati kebakkiriza bava wano kugenda kuzimba. Era ffe twebazizza Katonda obanga kino ffe kye tugaya nga n'enkya tuyinza okutabuka ne tukimenya. Tukwegayiridde abaagala bwe kiti bakizimbe mangu nga tewaliwo okulwa. Olw'okuba bangi kati sooka otulage we banaazimba, kubanga ate omuntu anaazimba Yesu yatusomesa nti amala kunoonya wanaazimba. Nsabye amaanyi agagula ebibanja n'ettaka. Nsabye obugabirizi n'obugagga obuleeta ebyapa. Era njogedde nti Land Office Kalungu ne Masaka ku division ne mu district endala ezituliraanye n'eri Bukomansimbi ensi gy'ekoma ewa Mukiibi, eyo bonna bafune ebyapa, bafune ettaka basobole okuzimba amayumba, kubanga tosobola kuzimba nnyumba ate ku ttaka lya mulala. Bwe wabeera waalemedde mu kibanja ng'ate omuntu akyeyagaliza wano, mugobe ng'omufuumuula bufuumuuzi naddala bw'aba takukkiririzaamu. Kale Mukama yeebazibwe, ndowooza asaala eyo tekoze bulungi. Bantu bangi bane bali mu bibuga muno baye tuzimbe mu byalo. Mukama atuyambe tuddemu amagezi. Mwe abatalina busobozi Mukama abasobozesa, naye ate waliyo abalina obusobozi naye nga amagezi tebalina. Ne wagwa ekizibu mu kyalo n'osooka okulaba okuswala, okuswaluka n'okuswazibwa. Omuntu ono mu kibuga mumulaba ng'omunene ow'amaanyi, ne mutuuka mu kyalo ne mugamba naye kiki? Okimanyi nti wogenda abantu abajja okuziika obanga ofunye ekizibu mu kyalo abasinga baba bageyi. Abagenyi baba bageyi nti bazze kuziikira, kuba baba tebazze kuziikira, kabamu baba bazze kulaba. Booso ne yeeraga ku kibuga ewaabwe mu kyalo kiri kitya. N'otuuka mu kyalo muganda wange bakomawo na sitole gamba amagezi talina amagezi. Mumulaba kuzimba wano naye nga wa temuli. Zabbuli n'ekikumi 27 sorry, yeah, I think 27 otandikirewo ne Isaaya 65 mpaka 22. So ekyo kigambo kyabadde ky'amagezi, era nkubiriza mwenna abalina obusobozi muzimbeko ewammwe mu byalo. Kiyamba ggwe, kiweesa ggwe ekitiibwa. Akuba ebyalo ebimu muganda wange abantu musinzi baganya ozimbayo, waliyo ebyalo nga bizibu. Nga naawe owulira oyagala naye ng'eddogo erinyooka wali, eddogo erinyooka wali bagenda girogera ku musingi, naawe osiraane. Abantu abamu baagala bayita ozimba ewaabwe mu byalo, naye ebyalo ebimu byo byatusobera, byakitumalako. Ebyalo ebimu biganya okula bane otuuka ku kyalo nga wakireka emyaka 2 ng'ekyalo kiriwo ekityo. Nogana ekino ekyalo kiki? Nga kuliko obukadde buloga buli kiramu, ate buloga ne buyigiriza n'abaana, ne buyigiriza n'abazzukulu. Ne we kafa kagenda okufa ng'omuzzukulu ate yazzeewo nga ne mulogo muzibu. Ebyalo ebimu abantu bagezezzaako naye bigaanyi bugaanyi, babasiraanya. Era ebyalo ebisinga olaba omuntu nga azze n'akolako ekintu abasiwaako aba mulala. Naye ebyalo bannange, obusibe obuli mu byalo buli Promax, tebwenkanika. Naye ng'abantu abamu bambi baagala.
wadde waliwo abamu abatafaayo nga bo beesuulirayo gwa naggamba, they don't care nga balina ability. Abamuguzayo bopoloti ne mwana ne mubutunda. Why? Eddogo eriryawo eyakuguza we wamuwawo oti sente we yazitwalira musawo, we wakagulawo oti n'asimbamu ebiteega n'asimbamu ebintu. Kapoloti tokyalina na desire egendayo. Okimanyi olina poloti naye wagikyawa, olinayo wali ozimba naye wakyawayo, toyagala nakulinnya, toyagala nakumanya biriyo, baakusimbira omuddagala. Okitegedde? Wayagala otandika okuzimba mu kyalo n'oyiwa ne bulooka, ne bulooka ziweddewo baziguza b'okukyala abafiiriddwa. Bali oli afiiriddwa mugende wagoni mugule bulooka 10. Zonna ziweddewo, omusenyu enkuba ekulukusizza gwonna gukoze ki? Naye nga walina pulaani. So Babugembe oluusi nkankuloopere, oluusi bizibu nnyo byenkulaakulana yaako Yesu ajja kumala bisaasira. Ng'olina ssente naye nga tomanya kikusiba ndowooza. Tewali ky'oyinza kukolayo, tolina investment newoogula ente. Eyo yeefa endala zonna ne zisigala. Eyo gye babba. So oluusi obusibe buli ku kyalo nga kyo, nga tebuli ku a person. Nga newokonsiivinga pulaani eyo egenda kubeera aborted nga tomanyi na ngeri gyevudde mu bulamu. Naye mmwe mwenna abalina obusobozi nga tolina kikulemesa, zimba mu kyalo. This is for your own good. Bino ebibuga bye tulimu ekiseera kyonna bigenda kubeera bizibu. Twatesitengako lockdown. Bwe tulowooza nti ate sitaani yakomaawo bya lockdown, nedda akyafumba. Akyafumbira ddala. Era bugenda kukya ng'alinayo ekirala. Kaakati wuno Ebola. Era we mpumulamu ngenda kujja nkuleetere statistics. Ebola akutta akati. Amawanga agamu gataddeko travel ban. Okitegeera? Gaggaddewo, tegakkiriza bantu bonna abava mu Uganda, abava mu South Sudan, abava ne mu DR Congo. Wano Uganda district ezimu ziri ku bunkenke banaatera naziteekako lockdown. Okitegeera? So kisoboka. Busobola okukya n'agamba ebibuga ate when the devil is wabanga alina kyakola atargetinga ban areas kubanga mwe muli abantu abangi. Okitegeera? So bw'ofunangako akantu oba obusobozi ng'obulina, funakeyo mu kyalo eyo omutaka gwo, teekako ekizimbe kyo. Weekend kwata family mugendeko eyo mubeere eyo. Let me tell you, there is life in village. Nga togenze beererayo ddala. Ne mubeera eyo mufiiringa ku oxygen atali contaminated. Omanyi ono mu kibuga mufu gwe tussa mufu muzibu ajjudde ebifutafuta okuba ku breathing nga tuli ku third hand oxygen. Ab'omukyalo be balina first class oxygen. Naye Babugembe ensonga gye yabadde ayogerako ntuufu nnyo ddala. Abantu tubalaba wano kuba bikalu, kuvuga amamotoka ganyirira, nga mu kyalo muganda wange. Embeera si nnungi. Kale ndowooza kaneetwolemuko katono wenkomawo leero bingi bye tulina okuba nga ate twogerako. Njagala tutunuulire ku COVID, Ebola. Nga waimwe abateekateeka okugenda mu America babataddeko zibbaan. Njagala kuwa ka update ako ak'Ebola ate tusobole okuba nga ate tuwummulamu olunaku olwaleero.
Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.